Museveni ne mutabani we muganda we Salimu Sale basuubira nti abadde mu bitongolo bya intelligence babadde bamuwa information etali ntuufu etya nzize mbasomera intelligence zefuluma nga bagimu presenting na Museveni nga ganti bamulimba eriwa tugenda mu kalulu ka 2020 tuta process vote Museveni bamuwa report recently eraga nti mu Buganda tageza nawe tiramu mugongo ngembwe wete kona mbwagenda funa mwakalulu ne bamugamba East tageza nawe to mugongo mbwagenda funa yakalulu wayinzo funa akalu bayitayo keddeya ewanita amongi awo kambo keddeya wayinzo funa akalu ne bamugamba amambo kagali more silent than ever before omuntu waganti politically this area is silent kitegeza bakuwinzo unaku lwalangira tebagenda kulonda bakulageko ekisingo mutisa nti yasindika emoto we Jerusalem sala kwando naho nagula ba MP bonna ne balida bonna nabagula ne balokozi ne basirika balina babalindidde reported bamugambye nti western side of the country a little more quiet and divided nagamba no reporting ngazira bikanfu kati yatandise wicheno mwala ku social media platforms zaabwe ne ku mainstream media nga bagambye nti Museveni agenda tandika Buganda tour PDM parish model tour okukebera mbabuulirayo munange mwala yeko video ku mainstream media ne ku social media nga balaga nti wano Museveni wabadde mu Buganda yasanze abantu bamulinze abantu bali mu nimiro zaabwe abasibidde mayumba abo tebabalikiza na ku recordinga video kyasanze mu Buganda enkoko ekikola bazzukulu baayo kati bano bagobye yalowooza nti bamulimba bamuwa intelligence entuufu yagenze mu Buganda jasesime busunju agenze mitiyana abantu bali mu nimiro zaabwe bagezezaako bakuba ku miggo n'okubayita ku kifuba baaganye mu Runyankole bajjali bayanga bayangire chokanga ripoti bade bazimu na muga mozeyi eno teri kintu kati ekyasinzo mbagati western side is more silent and divided kati kiyerabye nga balonze guild president nga wa national platform nga neba comrade banaffe bonna mu western side of the country batandise okuva nga bakola kye bayina okukola Museveni ali mu panic kati ripoti zebamuwanga yakazitegera ripoti yasembe bamugamba nti 76% of all indigenous serving UPDF officers they are yearning for change and they will vote for Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bamugamba mu intelligence bamugamba nti 76% of all indigenous UPDF serving officers they are yearning for change and they want to vote Robert Kyagulanyi Ssentamu come 2026. Yakajja kitegere kati eyo abagobye it's up to him nagana afa bagasalire essubi naye Buganda tebannabalagako PDM video yonna banga akoze kati ng'oyagala okutegera nti bye tukugamba bituufu nkugamba yagenze sime busunju na yabadde mitiyana nga baddidde obwana obuto wawa nassali buno n'abazodde school fees zabawula babusigeri boni za kyenvu babaza faza NRM babotero after party disco temulante abo mukyalo bagala disco gwelinda ko temulante abo mukyalo bagala disco ne disco bazizi batadde mu trading centers genda ku social media jabbiraba eddenyo kamba jimezo kadda chikemu otwabiranga mu kyalo Masaka okugendanga okunyinya gali benjole ngabo mugaga yalese disco either ngabanjula muwala oba bawasa oba mulumbe omu bikali kati gwe kakuna n'otegeka omukologo nga disco ya kusulawo ng'olina passport nga weetaaga musa awagwerewo ddala tegeka endongo
abaana bakubanga endo okugenda okera ku macha saa 12 nga Pascal tewali wadda akalanda ka Pascal nga nenfufu efumuka mu bbanga wabadde Pascal kati mu kyale sawa zino mbituli emitira bataddeyo disco abantu ne disco bazizze tebagenze kusala gali benjole ojotegera nti abantu bakoya abasajja bano awo tuvuddewo kati okakasa report eno okakasa report eno jembagamba ba mafia wa Museveni ba National Labourers Movement okuli ba minister ba RDC aba NRM Propaganda Secretariat bebasookeye mubende bannakabirwa ne bategekayo laalizi mubagenda kukireiminga Buganda kati nga basasula buli muntu wakati w'15 ku mutwalo emmere ya bwerere ne batwala n'abayimbi balabo nga babwerere ne basetinga. Guess what? My body te babanyondo yesu kile kyabadde mubende nga baleta abayimbi emmere bagibo wadde basodde n'omutwalo ku 15 ne bajjula nga bayitiri bandi bali aido adiso tebalina byakola nga lale zitandika lwadde luyawo nga baleta kagabo wano abasinga obungi temwategedde bwe baleese kagabo ne Museveni gye yabadde yategedde nti ebintu nga biramuko baleese kagabo kulale ya NRM nga nabali kulale bonna bambadde t-shirt za NRM nenga mundeno waliyo za nupu nga ebyali ekawempe munda de t-shirt za nupu nga ne mutima emitima mimyufu kagabo munde nga alinya ku stage nga atandika NRM oye nga mudamu oye kati nga agabe mubende mubadde nekula na nyuji ne walwaka lwadde akajja kali ya Buganda kagenda kulya business zamwe bakayita nupu nga mugamba kagabo sinika ebinnyo kagabo lingange mbate buta supu kuchoto ye wasomera obusawo tuvire vako waliwo enkubuliza bobanga lale yabadde ya NRM lwaki bayogedde ku nupu nga bajogerako ebibi ate aba NRM bali mu audience baganye ne kagabo okwogera mugoba ku stage n'omuzino bagumujjako kitegeeza Museveni byasiba bikutuka ekibayita okuuma lubogonga lubaale mubbe bulijjo mwebuuza olugero olwo bakiyita okuuma lubogonga lubaale mubbe oyinza okubanga olina ekibbo ky'abalongo naye nga abalongo babuukadda oyinza okuba olina ekibbo kya lubaale nga bakikulekera naye nga empewo tezikyasobola kutuula muntu zagenda dda kati kibayita okuuma lubogonga lubaale mubbe bakugera ali nga bwe bamusasudde amaze okulya alidda bala bakuba n'empi nga batera kuona omanyi kati babakuleetera abayimbi ne bakuwa emmere ne bakusasula n'ozinira bwereere kati bibatuusa okuwa kagabo okwogera bamugambye genda yirwaki mukaviri mwaka naye mbadde njala bawa forensic mutegere bulungi nnyo kati wulira omubaka wa Bukoto South abantu b'emubende mulina omukisa nze bwe ntuuse eno ntunuulidde ekibuga kye mulina engamba bannange mulina omukisa ng'omutende ogubeera mu musenyu n'olwekyo njagala obbategeeza nti waliwo akalwadde akaali kajja kalya era ne wano mu mubende kabadde kajja katandika okukola ki akalwadde ako bakayita nuupu so sekuga breaking news naye nkubira intelligence gye bawa Museveni na buli kimu kati intelligence erifalinda ku kino ekyakagabo kati James birungi bamugobye bagoba James Oloka bamutta
n'omulala munyankole yaliwo wa Israel bamugoba nga bamumaze mu intelligence nga yalooza bamulimba kati kino kibaito okuuma embugo nga lubaale bamubadde ate nga namugamba 7 totegera kuteekayo sente ze kati kyentegeddeko ekirala abantu abali mu diaspora bali mu America abali e Canada abali e Bungereza ne mu Europe mwegendereze nnyo ebisajja bya NRM biri mu Buganda bisinga obungi bitandise okuddusa famire zaabyo nga bikimanyi ku bintu bibiri wagenda kwapeningawo kimu there is a regime change oba Museveni agenda tandika kulya kimu ku kimu